Polisi eriko emmotoka 30 zezudde wamu n'abasajja abawera ne bagombamu obwala nga kigambibwa okubanga be babadde babba emmotoka mu Kampala. Bano babadde balina obukodyo obujja bwe bakozesa okubba. Abasajja bano nga bakulirwa omusajja amanyiddwa nga Moses Goloba ng'oluusi ayitibwa Kulobba nga mutuuze we bwayise be babadde bakulembera ababbi b'emmotoka mu Kampala nga basinga kubba takisi ze battira okupaakinga. Nga bagimutwalira ye nga bawe emitwalo 8 5 gaba gamugoba wa mmotoka 3 gaba kuyo ayagenze nga yagoberera mmotoka eyo nga bo bagabana kyabwe ye nga atwala mmotoka nga atandika kukyusa bino nga afune moka jaguze mu scrap nga akyusa chassis number nga ateka keyeri nga akwata number plate yeri mmotoka enkadde nga agiteeka ko wano nga akyusa wano engine number n'amataala ago okubuliza ddala kubanga abaine mmotoka nyingi nga akyusa amataala ago. Okusinzira ku Ssekate bano babadde batikinye ennamba za engine wamu ne number plate nga kibeera kizibu nanyini mmotoka okugizuula. Tukubiriza bannayuganda nti oba ogenda ogula emmotoka ofune omuntu gwe weesiga asooke kukebeera wano bulungi atakule wano alaba akabaati kano oba sikookyereko bwokyezi oba tebakasiigako fira baba bakasiigako fira nga bo bakookyerako awo otegeremu okagyogenda ogula ki emmotoka abanzibe. Mu kiseera kino poliisi eriko mmotoka esoba mu 10 zeerondoola ezigambibwa okubanga zirabika zabbibwa bubbibwa. Mu kiseera kino Goloba n'ekibinja kye bakumira mu kaduukulu ka poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.